olunaku lwajjo yali omulodi w'ekibuga Kampala era omukulembeze w'ekibiina ki People's Front for Freedom Ssalongo Erias Lukwago yali yabuzibwawo okuva mu maka ge wakaliga mu Kampala ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno. Yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti Makindye Sarah Basemera n'asomerwa omusango gw'okumanya ku lukwe nti olw'okuvuunika gavumenti kyokka nti n'asirikira amawulire gano era ng'ono yasindikiddwa ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa ku lunaku lwa Balaza eya Ssabbiiti ejja. An administration official, a magistrate or an officer in charge of a police station, or use all reasonable endeavors to prevent the commission of the treason. Ssalongo, have you understood the particulars of the office? Kati olwaleero bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'oludda oluvuganya eby'enjawulo wano mu ggwanga bakungaanidde ku kitebe ky'ekibiina ki PFF ku luguudo Katonga mu Kampala okusala entotto ku ngeri munnaabwe ono gy'ayinza okuddamu okulya obutaala nate. Amyuka omukulembeze wa PFF mu Buganda Dr. Philip Michael Lume Bayiga yeebazizza abantu ab'enjawulo abasobodde okusitula ku ddoboozi ku nsonga ya Lukwago ekintu ky'agamba nti kyambyeko mu kumuleeta mu mbuga z'amateeka n'okuteekebwa mu kifo kaakano ekimanyiddwa. Okubeebaza kubanga singa olutalo olutwala lubaddemu ffekka nga temuliiwo twandibadde oboolyawo omuntu waffe yatiddwa. Si kye kyokka wabula waliwo n'entalo endala ze mulwanye kusobola okutuusa amawulire ku bantu era ekituyambye ennyo kubanga obusajja obutono bulwanira mu ssanja. Mu ssanja lyaffe mukoze omulimu gw'amaanyi tweyanzeeke. Asani Caps Fungalwa omubaka wa Bongi County okuva mu kibiina kya FDC era nga ye minisita ow'ensonga z'obutebenkevu mu gavumenti y'ekisiikirize ategeezezza nti okukwatibwa kwa Lukwago kuviiriddeko abantu ab'enjawulo okutya mu kiseera kino ekintu ky'agamba nti kituuse n'emusiga eddamuzi. State security is also not okay. Many institutions of the state are not functioning well. If you go to the courts of law, the courts now, the judges feel insecure even in passing their judgment. They receive orders from above. That's the problem. Ye munnakibiina kya Alliance for National Transformation Ali Salaso alazenga we bagenda okufungiza okulwanyisa ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga. We are here to speak up. We are not going to watch you run down this country. It is the only country that we have. Bannabyabufuzi abalala okuli Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya, omukulembeze wa UPC Jim Akena ne Moses Bigirwa, Ssaabawandiisi wa Common Man's Party basabye bannaabwe ku ludda oluvuganya gavumenti okwegatta mu kiseera kino okuwaŋŋanga embeera eriwo. Nolwekyo buli omu kimukakatako okwogera ku nsonga eno, buli omu kimukakatako kulwanyisa embeera eno eri mu ggwanga lyaffe mpaka ffena nga tufunye obwenkanya nga tufunye enfuga egoberera amateeka mu ggwanga lyaffe. Mwebale nnyo aba PFF okutuyita era tukyagenda mu maaso n'okukwatira awamu okulaba ng'eggwanga lyaffe litereera. We are making ourselves late. Let's make our formation and we confront, we move forward, we advance. The chances of defeating this government is very high. What I see and what is developing, not all of us are going to reach the promised land of democracy. Continue to keep strong. Together we are stronger. Y'omubaka Betty Ayorochani nga yamyuka omukulembeze wa PFF mu kitundu eky'amambuka g'eggwanga alaze obwennyamivu ku ngeri oludda oluwaabi gye lweyisizzamu olunaku lwajjo omuntu waabwe bwe yabadde agezaako okusaba okweyimirirwa. The government prosecutor who was a lady, a mother, did not think about preservation of life. She didn't care about the life of Honorable Lukwago. Bwe kityo ekibiina kya PFF kirazenga bwe kigenda okutuukirira ebitebe eby'enjawulo nga kitwalayo amawulire ageekuusa ku by'okutyoboola eddembe ly'obuntu. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Lucky TV amalindirire.